Zikunukiriza okuwera wiiki 2 bukya Robert Mukebezi wa polisi y'ebidduka akubibwa essasi mu kugulu wa UPDF n'okutuuka okumusalako okugulu era ng'ebbanga lino ali mu ddwaliro lya Victoria. Kyoka togedde n'aba famile ya Mukebezi batubulidde nti embeera omuntu waabwe mwali eyongera kusajjuka buli olukya. Bwali nabwo bw'amaanyi era nziraidembe n'omulala aziraidembe okuva wiiki 2 aliko okisigeni ayiwa bako okisigeni n'abaakola ensobi eno bo bakuba kubatya byonna byonna nabuuza kubana nani bankuba ati kyetaaga eriyo bakama baife betagisa okubuzibwa mbuuze poliisi. Bano bagamba nti ensimbi ez'okwerabirira nazo kati zibe ku byampi. Aye kiri kusinga kunu mbeera yetuli mumbi tuzira kyakulya abaana basoma baana bange batyaime olwamu naiwe ayiwe baye mwino aida nakati amuna ndikwida ndabu mulwaire ndijakola nti ndikola nti kimbeera kiki kyangu. Wadde olugambo luyitingana nti famile eno egenda kuweebwa obukadde 10 kyokka bano bagamba nti n'okutuusa leero tebafunanga wadde omunwe gw'ennusu. Tibatuwanga kuwaire jegejege ya 10 era tijibonangaku tijiwuliranga nakubuulire. Mu mbeera omuntu waabwe mwali baawulidde nako nti amagye gaagala kumutwala mu ddwaliro ly'amagye Mubende erikola kubaliko ebisago kye bawakanya. Oti omuntu mu kibuga e Kampala omuntu aliko okisigeni bw'atyo omutwale Mubende oba tomututa omutta singa abadde akyaliko ekigere ogamba bali mutwale Mubende bakole ki bakitemeko. Kyokka olunaku lw'eggulo Meja General Geoffrey Kasigazi yalondeddwa okubanga yamyuka adumira poliisi bwe yavudde mu kakiiko ka palamenti akasunsula abaweereddwa pulezidenti emirimu yategeezezza nga bwagenda okunoonyereza ku nsonga eno. He was not representing UPDF when he was doing that. He was operating as a criminal, and criminals have to be addressed accordingly, and I hope he will be handled. And once I'm approved, I will follow this matter seriously up to its logical conclusion. Gye buvuddeko twayogerako n'omwogezi w'amagye ga UPDF n'ategeeza nga abakulu mu magye ne poliisi bwe bagenda okusala amagezi ku ngeri Mukebezi bwe bagenda okumuliyiriramu. Tugenda kulaba ku level ey'abakulembeze ba UPDF ne poliisi engeri gye banaakikwatamu n'ekyema ekisoboka. Kyokka ono ku nsonga y'okutwala Mukebezi e Mubende yategeeza nga bwe bajja okumutwala okulaba nga bamufunira okugulu okujingirire. For now naffe tugenda kulaba nti PC Mukebezi bw'aba awonye bulungi n'abasonga bwe baba batubulidde agenda kufuna artificial limb. Robert Mukebezi yakubwa essasi mu bitundu by'entinda ab'amagye bwe baali bamutangira okutwala emmotoka yaabwe eyali yeenyigidde mu kabenje ku poliisi ya Kira Road. Jumakiriya, NTV ku ssaawa emu.